Ssaabasajja Kabaka gyali ateredde entende alamu Buganda. Olukiiko lw'Obuganda luzeemu okutuula olwaleero nga lutandise n'abaami b'amasaza abajja okukuba ebirayiro by'olukiiko awamu n'okukuuma ebyama by'olukiiko. Neeyama nja kuba muwulize eri Ssaabasajja Kabaka era nja kugondera ebiragiro bye byonna Katonda nga ye mubeezi wange. Katikiro ayozaayozezza abakiise abajja mu lukiiko luno abasoose okuba ebirayiro. Tukuliriza munafu bwawo bwe tupidde mu bigere tusoosowaza busobozi bwaffe. Awo no bw'osanga ebadde tutatambula bulungi gwe bibitereeze. Era mu abaami tubasuubira okwongera ettoffaali ku byabawummudde gye bazimbye. Tubaaniriza mu ttiimu y'Omutanda. Ono era atendereza abaami abawummudde kyagambye nti balina kyamaanyi kye bakoze nnyo mu kuzza Buganda ku ntikko. Bakumye okubinya abantu ba Kabaka yonna gye bali. Era nze mu kulaba okwanga ekitiibwa Sipiika, Buganda we yali emyaka 5 emabega yavaawo n'eyongera embavu. Talemeddwa kwogera ku bulwadde bwa mukenenya mwasabidde abakiise awamu n'abasajja okwenyigira mu butereevu. 9 ku 10 abasajja mwemumba yamutambuza ensonga. N'olwekyo gwe omusajja bw'osalawo okulwanyisa mukenenya ajja kugobwa mu nsi. Katikkiro Charles Peter Mayiga era aweze okulwanyisa abanyenga ettaka ly'Obwakabaka. Waliwo abagamba nti ettaka lyabwe oyinza okukiteebereza ekyo. Ettaka ly'omulamuzi obeera kutya n'ekibanja. Kale gwendirwa yakaname bigenda amataka gayinza okunkwata kubanga biri mu kkooti. Naye nja kubalwanyisa na buli kintu kyennina nekiraba kuba kasukira kacupa k'amazzi gakabakasukira. Ono ajjukizza Obuganda omulimu gw'okuzzaawo amasiro we gutuuse ng'ategeezezza nga obumbi obusoba mu 3 bwe baakakozesebwa mu kuzzaawo omulimu guno era n'ategeeza nga ey'akasembayo baawa ssente eyabadde omukulembeze w'eggwanga nga zino ensimbi yazigye ku musolo oguweebwayo bannansi n'asuubiza nti singa wanaabaawo n'ensimbi endala ezimuyitiddwa okukima wa kukikola. Gavumenti yasalawo okutuwa ssente nga gavumenti ku ssente ez'omuwi w'omusolo. Awo no sinnakulibwa era sikubwa ekyokubiri banambita okukima essente endala njagenda nzikimeyo abafuka muwulidde. Obigenda mu maaso mu ggwanga akuutidde abantu okugenda okukebera enkalala z'abalonzi awamu n'okufuna endagamuntu. Mugende mukebera amannya gammwe ku nkalala z'abalonzi. Okulonda kikulu nnyo. Nammwe mwenamba mbakuutira mugende mufune endagamuntu. Nawulidde aba Electoral Commission akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti bajja kukkiriza abantu abatalina ndagamuntu okulonda. Ekyo saakitegedde kubanga ekitongole ekigaba ndagamuntu kimaze ebbanga ddene nga kigaba ndagamuntu. Abasinga obungi balina ndagamuntu. Lwaki nga tutulayo emyaka ebiri okulonda akakiiko k'ebyokulonda tukakubiriza abantu bagende bafune endagamuntu? Ono wabula avumiridde ekikolwa eky'okutwalira amateeka mu ngalo ekikutte wansi ne waggulu ensangi zino. Abavubuka mulekerawo okutwalira amateeka mu ngalo. Bajja kutta abantu bammwe nammwe nga bwe mutta abalala. Tulekeraawo okuwoolera eggwanga. Kooti zirimu obunafu, poliisi zirina obunafu naye era tuzeeyambise. Taliseeyo nakwogera ku nsonga z'okusobya ku baana mu masomerezo emu okulabikako mu nnyaffe Uganda. Okusobya ku baana abato naye abaana abato abawala mubaleke basome. Okusobya ku baana okubakabawaza tubasaba mubirwanyise. Temubazibiikiriza baweeyo bakangavulwe. Ensonga y'okukozesa emitimbagano oba giyite social media tagyerabidde. Naye abavubuka omutimbagano tumugweyambisa bwe muti ate mwerowooleze bwe buli kyosanga ku mutimbagano olyawo olinga kaliga kato. Lutuula lwakubiri mu lutuula lw'olukiiko olw'omulundi ogwa 27 luno lwe lusembyeyo mu mwaka guno ogwa 2019 eri olukiiko lwa Buganda. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Olegoro wano ku Bulange Emengo.